agenze kukola show bwe zaggwa kiri kyaddako show zo bwe zaggwa kuba ennaku z'omwezi nali nzimanyi namukubira akasimu Thaddeus n'aŋŋamba ngenda kukulaba sooka ompeemu omwezi gumu gye nkuwa ssente siriiwo nera gye nagenze yakugamba nti show kyatuuse ku show ezo zaakola tezaakola saategeera ajati saategeera otherwise bwe wamuwa ssente n'agenda n'akola show saamanya byaddako teyaddamu kuddira saddamu kunzirira tewaddamu muwuliza saddamu muwuliza nga nze ninze ennaku z'omwezi ze yakugamba nze yaŋŋamba okunziriza ssente zange ezo so ssente ezo nga nzimuwa waliwo abaaliwo nga nzimuwa waliwo kulwala ne bansaba emitwalo 15 mu ddwaliro nga sigiina atujjukira n'okuzinsaba ezo ssente ng'omukazi yali yagenda naye ewaabwe yagenda n'omwana kwegamba omukazi yayawukana naawe lwa Thaddeus kukumuwola ssente kunjavuwaza Thaddeus teyakoma n'oko n'atandika okunsindikira ebintu ebijinni bitya ng'ani asindika oyo Thaddeus Katumba nga yagala nfenveewo gwe wategeera otya nti akusindikidde ebijinni ebintu ebyo bijja jati ne byogera bijjawa bijja mu nnyumba ekiro era bannayiba babiwulira nga byogera nga bigamba mbuki nga bigamba Thaddeus yakutuwa tulina okujjawo yatujja Tanzania ajati ndi mukutu bannayiba babirikodinge bannayiba olaba ajati oba naawe obirikodinge ate oyinza birikodingira wajja tolina bwebirinza birikodinge bamba ebyo ebyogera ne bannayiba ne bawulira era n'abamu basenguka n'okusenguka ne bakubanga gwe Landlord wakimanyiiko tebagoba ku mayumba Landlord akimanyiiko naye Landlord yatuka namubuliramu obuzibu bwange n'atuka ekiseera n'aŋŋamba sooka obeerekaawo onoonye ssente naye kati yazzeemu okwekyanga n'olaba ajja ati nzizeemu okukunoonya nga nkunoonyezzaako yazzeemu okwekyanga amanja emyezi 10 naye ennyumba eyo yajja tikisesa ennyumba eri mitwalo 10 naye maama tosobola nagisasula omuntu yali akutte obukadde 15 n'obuwoomu tukumanyi kyekibeera tisobola kugisasula ajati kati omwana w'obuwala yakeera ku makya n'agamba oyo yavuwadde sijasobola beera nawe n'agenda n'omwana n'afuna omusiguzi kyakyabeewola ssente z'abalala ne mutazisasula mukosa abantu y'omuntu gw'osanga eyo ng'akoze buli kyakola kiganda nga tajjukira nti alinayo n'amubanja lino ebbanja oliraba oba teweewoze ssente obeera weewoze ebbanja ku bulamu bwo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abalungi abatulaba nze Hadija Kigozi ndi n'omwana mulenzi wano olunaku olwaleero ba celebrities muwulirize bulungi emboozi eno nkulu mujja ne mukola abantu ba bulijjo ebikolobero ate ne mujja no mu kamera ne mulowooza nti ebintu ebyo tebijja kuvaayo bwe tubaleeta mu mawulire munyiigira ffe bannyini mikutu ekyo kiggwe annange bwe babawola ssente busasule this is the new norm bagenda balabisa omuntu ayinza ogaana okujja ku guno omukutu n'omusanga enkyanga ali ku bukedde n'omusanga enkyanga ali ku NBS asigala akulabisiza so tuli ne mwana mulenzi Ssekimpi Kevin olunaku olwaleero agezaako okunyonyola ebizibu bye kujjukiza abawamato estates management bano be bakafulu mu kucollectinga rent landlord ali eyo manyi nti olina amayumba naye amayumba gasobola okusala n'otagafunamu yadde ekintu n'otasomesako yadde abaana n'otegulirako yadde akagoye lwansonga osobola okugamba landlord nti mpaayo 5 mpaayo zino ssente zonna ne zifuumuuka wamato estates management ez'okuyambako bakugamba bw'okwata amayumba n'ogabawa bagenda kusololeza ssente bazikuwenga zaawamu ofuneko ky'ozikolamu ogule ettaka eddala ate oziba amayumba amalala weesigaba wamato estates management bakubira essimu babuuze ebisingawo buli landlord yonna gy'oli tukukoola olunaku olwaleero nsanyusa okukulaba nange bwe ntyaja ati neyanza okumpa omukisa guno okuddukirako wano gy'oli n'owuliza omulanga gwange n'onnyamba bitiri wano ku mukutu gajati oli otya siri bulungi yadde n'akamu ndi munaku enzibu ey'ekitalo ne mu kubonaabona ng'eyandetera okubonaabona
Thaddeus Katumba ajati ono mpozi akola atya alanga obulango alanga oyo yali Bashiri Matovu oyo musajja mubi nnyo nga okibulira atya musajja oyo nali ndi Owino nga nekolera obusente bwange nga njiri bajati nga omanyi nti okuyiba Owino kuba kungi njiribye kunganyiza obusente bwange tandise okwezimba nga omuvubuka kuba ajati nze golaba nva mu family etali nnungi family embi etya like ennaku kubanze golaba tata wange yali asogola guno mwenge ku kyalo ogumanyi guno mwenge bigere ogwo I'm so sorry mwenge bigere nge ebidomola 10 nga bamuwe 12 nenga baramwaje ati sigama ati bulunaku akikola buli lunaku kuba mwenge ogwo aje tibwali ogumanyi ku process yago guno gwe twasoma ku ssomero okuyisa jukira ku kyalo sigama ati buli maka gabaga gusogola gwe guno gwe bakola mu Kadoma sikyo bagukola mu menvu ogw'emenvu ne bagutereka ne gufuka guno baleko mu muwembo ogwo ngutegedde ebidomola 10,000 nga bamuwe 12 nga mama wange nga tulima nnimbi ku kyalo okufuna ekyokulya emmere kati wentyo era n'okusoma saasoma nyajati saasoma nyajati wentyo nakoma mu kyakutaano like P5 oba S5 P5 I'm so sorry kakati tomanyi Luzungu simanyi Luzungu yadde n'akamwajati nange ng'oli so cute okubanga tolumanyi manyi kuwandiika linnya lyange mbambi lyokka jati nga wokimanyi n'okubuuzaamu I want money byebyo byokka byemanyi mwajati ajati wentyo kati ku kyalo okwo kwaliko omusajja yajja nga asala endagala zino endagala bo zimanyi zino zibayite kampani bafumbisa emmere endagala ezo omusajja ono yajja nga muyambako nga mukuŋŋanyizaako endagala olw'okuba nali soma n'okusoma nabivaako nga nkyali muto kati omusajja oyo yeyandeeta e Kampala omusajja oyo baali bamuyita Musisi omusajja oyo yandeeta wa Kampala mu Owino omusajja oyo nga mutundirako endagala ng'atuuka ng'afa kati we yafa kubajjukira yali nga nsuzaako nga n'ekyokulya ampaayo kati we yafa neŋŋamba kati ngenda kukola ntya okwebeezaawo sisobola kuddayo mu kyalo embeera eri mu kyalo si nnungi nenkola kini mu Owino omwo waliwo omukazi nengenda nemwegaire nemugamba abadde mukama wange afudde ate yabadde ansuzaako yampa ekyokulya nangamba jangu onyimbireko obugoye nkuwengayo 15,000 buli lunaku wenti we natandika olugendo lwange olw'okuyingira engoye mwe nafuna ssente Thaddeus Katumba zeyabba. I'm so sorry bannange yazibba atya ssente ezo ajati nga nkujjira we naterekatereka obusente nitandika okukola ki okwekozesa nitandika okusuubulayo awo watandikira okukola byali bityawo soko nyumize bali bakumanyi tawuni wali ogimanyi tewakaluubirirwa engeri nti omusajja ono yali andeese mu Owino nali manyiddemuuko nga nsobola okulumba omuntu nenjogera naye nemubulira ebizibu byange obwekisa nannyamba era bwenti we nalumba oyo omukyala gwe nayimbirangako obugoye nampa omulimu ngaolunaku ampa 15,000 naye 15,000 ezo nga siina wakusula bebano abaana olaba abaana abo basula ajati ku myalo egyo kati nga nze ngenda eyo ku myala nga wensula nakivubo bulwawo bammanyi nga wensula kati 15,000 ezo nga wenzitereka mpaka ajati wenaweza sente z'endibota ezo ndibota yali ya 5,000 butopusi bulawuzi bwa topusi obwo endibota esookerwako yali ya 5,000 kati endibota eyo nentandika okutunda wentyo nga njiriba mpolampola wentyo nensonda ssente nempezaawo mpolampola wentyo ssente ezo nentandika okusuubula wentyo nezimba
nenfuna store bbiri ez'endibuta. Bambi. Nga omanyi nti omunaku akajja abaganda bagamba kemanya. Kati nga buli ssente gy'ofuna oteeka mu ndibota. Osolooza kuba omanyi gyeva bakagulawo ndi efamily. Ono eyakuleeta ye teyakufunako bujja. Eyandeeta teyanyiiga. Ajjukira yali amaze okufa omusajja eyandeeta. Yali amaze okufa. Kati ng'olina okwetengerera. Nga nina okwetengerera. Aja tiwoti Mukama Katonda watu we yannyamba nempeza store bbiri ez'endibuta. Abo wina obamanyi Kyeyune House era mumanyi. N'ogenda essaawa zino n'obuuza Kevin bamanyi nti nina store bbiri ez'endibuta nga zijjudde. Wenti aja ati nga nkugira ku Thaddeus bubbi bwe nga bwe yatandika. Waliwo ekifo ekimu nali ngenze sawuna emu nga ngenze okuwumulirako kaawo. Kati gyensanga omwami bamuyita Devicom akola ku mbozi mu kati. Devicom yono gwe baasiba. Yoyo gwe baasiba oyo aba alina ebintu byabwe ne bbalamu. Bambi Devicom namulabanga akaaba musajja wa. Kaakati mumwakwatagana mutya ne Devicom. Devicom oyo nga omanyi nti wolumbera mu sawuna munyumya emboozi bagatta nga omanyi ekifo nti kigatta. Wamusanga mu sawuna. Okay. Kigatta. Kati Devicom oyo ng'afuka mukwano gwange. Jukira yali akola mu bayimbi. Manager jukira nga agamba awo manager wa Kalona wa Ajati Sofia Nantongo. Ajati Sofia Nantongo Devicom ye manager. Ye manager we. Kubaye mu kiseera ekyo yali manager. Na kati yakyali. Kati jukira ebiseera ebyo nga negomba. Naye manager mugayaavu. Bw'aba managinga brand eyo yonna ennene. Anyway, tujja genda yedda tugende maaso. Kati nga ngamba nange nfunye omukisa. Byo negomba abantu ababeera ne baserebu. Kati Devicom watu yafuka mukwano gwange. Kati wento twali tuli awo nga tuli awo. Devicom olumu ng'asooka nkubira essimu. Nga mbuuza oliwa. Nga mugamba ndi mu tawuni eno mwowino. Nga ngamba sooka ojje. Thaddeus Katumba ali wano agala omwoleyo ku ssente. Kati nga nsooka ngendawo. Kati jjukira Thaddeus Katumba engeri nti yali akola ku radio w'amaanyi. Kati nga mbeera nnyo excited nnyo okumulaba. Kati Thaddeus Katumba wena nali naakatoka we nti paba teyanduyisa na kutwisa. Nga muganda wange oli otya sansa okulaba ndi bubi ndi mukutya ndi mubweraliikirivu. Muganda wange Devicom ngambye osobola okuntasaayo ku ssente nga afukamidde n'alaja naye yegonzezza ng'oluba olubbi okubanga omusajja oyo mubi nnyo Thaddeus oli mubi nnyo. Kati Thaddeus oyo Katumba ng'afukamira era nga akuba amavivi wansi twali awo ajaluuna H&M. Thaddeus ng'akaaba n'okukaaba nga nange nkwatibwa ekisa ku mutima nga mpulira ennaku nga mubuuza yagala ssente mmeka. Nga ngamba njagala milioni 15. Nga mugamba milioni ezo 15 ogenda zizzo otya era ogenda zimpa ddi. Thaddeus Katumba oyo nga ngamba ngenda kumaliriza kukola show zino then nkuleetere ki Mama byangu bwe bityo ogenda bugenzi n'ogamba omuntu kati mpolayo milioni 2. Okimanyi nti nange nimala ngamba kati omuntu mpolayo milioni 5 era enzo zimba. Era ajja ti olaba abantu ababeera nnyo mu kamera bano ababeera nnyo mu kamera. Bambi ffe abantu abatabeera nnyo mu kamera. Wetubalaba ekiddako ekituufu. Wetubalabako tuba tulabye endaba ku ki buli kintu kyonna ky'omugamba. Buli kintu kyonna ky'omugamba. Ko omanyi munaye muntu mutuukirivu engeri wabeera ku TV engeri wabeera ku radio talina gyagenda kuddukira oyo mumanyi omusanga. Wekito wekyali. Thaddeus nga ngamba ngenda kumala kukola ki kukola show ssente zo nzikuleetere. Nga nkwata ssente ezo nga tuwandiikako nga omanyi gye tusobola waayo milioni 15 ezo nga tolina kyewandiiseeko. Nga tuwandiika nga ngamba wetumaliriza show ssente zo ngenda zikuleetera. Ndiwo endagaano ya Shonda. Endagaano yino wagira yamini eyokuwola mwawandiika mu ndagaano. Twawandiika yino wanene endagaano yino ajja tinga ogiraba yino
nga 10 ogw'omwenda 2022 bannange nga wamuwadda ssente namuwadda ssente singa kala ateekateekayo ke miliyoni n'atakufiiriza ssente ye endagaano ajati naye buli wendaba ku ndagaano eyo mpulira ddala ennaku ekika ekyawaggulu ajati mpulira tokaaba mukwano ebyo bibaawo. I'm so sorry. Mampulira ddala ennaku bannange ezziga ly'omusajja livaala omusajja avuddemu ezziga. Kambabuulira abantu abeewola ssente z'abalala ne mutazisasula mukosa abantu. Y'omuntu gw'osanga eyo ng'akoze buli kyakola kiganda nga tajjukira nti alinayo n'amubanja. Lino ebbanja oliraba oba teweewoze ssente. Obeera weewoze ebbanja ku bulamu bwo nti ekintu kino oba olina okukisasulira oba otya. I'm so sorry bannange tokaaba nze omusajja akaaba abeera neeraliikiriza. Kyokka ajja tewoolaba nze nina ebizibu. Nsonyiwa bambi. I'm sorry. N'ebizibu by'amaanyi. Omwana wange ne mabegakaawo twali ku kitanda yagenda n'alwala. Imagine ne batuuka okunsaba emitwalo 15. Omuntu yali yeekolera akasente nga sigiina emitwalo 15. Nsoko nzeeyo ke wali emabega ngo omusajja omaze omuwola ssente mukoze endagaano agenze kukola show bwe zaggwa kiri kyaddako zo bwe zaggwa kuba ennaku z'omwezi nali nzimanyi namukubira akasimu Thaddeus n'aŋŋamba ngenda kukulaba sooka ompeemu omwezi gumu gye nkuwa ssente siriiwo nera gye nagenzi yakugamba nti sho kyatuuse ku sho ezo zaakola tezaakola saategeera ajati saategeera otherwise bwe wamuwa ssente n'agenda n'akola sho saamanya byaddako teyaddamu kuddira saddamu kunzirira tewaddamu muwuliza saddamu muwuliza nga nze ninze ennaku z'omwezi ze yakugamba ze yaŋŋamba okunziriza ssente zange ezo so ssente ezo nga nzimuwa waliwo abaaliwo nga nzimuwa waliwo David Omwoyo nga bwe mbagambye wembozi mukati waliwo Raymond muganda wa Honorable Kayemba Soro waliwo n'abalala awo ne muganda wange omulenzi Kakoza Ronald naye yaliwo kati amaze muwa ssente ezo ng'agenze nziramu omukubira essimu nga wayiseewo omwezi gwe yakoze eki gwe yaŋŋambye Thaddeus Katumba ng'essimu yagiteekamu koodi bino bikoodi era bimanya jati nga okuba ku ssimu teyitamu nga biteekamu koodi Thaddeus oyo elayini eyo ndowooza nagifiisa n'ogifiisa kati we nalaba ebbanga liyiseewo ajati nengenda ku poliisi neneekubira omulanga poliisi y'e Katwe nenfuna reference like omusajja teyataninga up totally ng'amaze okuwulita ne miliyoni 15 teyadda ajati teyadda your heartbreak enamba ndi mu buzibu bw'amaanyi ajati so sorry omwana bw'owulira nange bulumi bw'amaanyi omwana wange yatuuka n'okulwala ne bansaba emitwalo 15 mu ddwaliro nga sigiina atujjukira n'okuzinsaba ezo ssente ng'omukazi yali yagenda naye ewaabwe yagenda n'omwana kwegamba omukazi yayawukana naawe lwa Thaddeus kukumuwola ssente kunjavuwaza Thaddeus teyakoma n'oko n'atandika okunsindikira ebintu ebijinni bitya ng'ani asindika oyo Thaddeus Katumba nga yagala nfenveewo gwe wategeera otya nti akusindikidde ebijinni ebintu ebyo bijja jati ne byogera bijjawa bijja mu nnyumba ekiro era bannayiba babiwulira nga byogera nga bigamba mbuki nga bigamba Thaddeus yakutuwa tulina okujjawo yatujja Tanzania ajati ndi mukutu bannayiba babirikodinge bannayiba olaba ajati oba naawe obirikodinge ate oyinza birikodingira wajja tolina bwebirinza birikodinge bamba ebyo ebyogera ne bannayiba ne bawulira era n'abamu basenguka n'okusenguka lwakubanga gwe
Landlord wakimanyiiko tebagoba ku mayumba. Landlord akimanyiiko naye landlord yatuuka namubuliramu obuzibu bwange n'atuuka ekiseera n'aŋŋamba sooka obeereko awo onoonye ssente naye kati yazzeemu okwekyanga n'olaba ati nzizeemu okukunoonya nga nkunoonyezaako yazzeemu okwekyanga amanja emyezi 10 naye ennyumba eyo yajja tikisesa ennyumba eri 10,000. Naye maama tosobola nagisasula. Omuntu yali akutte obukadde 15 n'obuwoomu. Omanyi kye kibeera. Sisobola kugisasula ajja. Kati omwana ow'obuwala yakeera ku makya n'agamba oyo yavuwadde sijja sobola beera nawe. N'agenda n'omwana n'afuna omusiguzi. Ki ekyatuukawo ku mirimu gyammwe? Emirimu gyaffe ekyatuukawo waitu state council nanti nga webimanya jati. Yabagobayo. Yatugoba ku kkubo. I'm so sorry. Madam ngakera ku machanga gamanzi sijja kusobola. Wali wamanyiza luxury. Kuba jati nga wenkugambye ko nti nasoka kukolera mu bino naye nalaba nga sente zitandise okukendeera. Nenzira ku street. Kati wenadda ku street kulamu ne bongera okukalu budget. State council netugoba ku street. N'omukazi we yanobeerawo eri bbanga. Nga mulina n'omwana. Nga tulina n'omwana ne bamutwala omukazi ne bamutwala jati. Omwana oyo yali wamugambe njogereko naye akome wakufumbire. Ekyo kyakaseera buseera yasagenda kusasula. Omwana oyo gyali eyo abeera Masaka eyo gye bamuwasiza. Bamuwasa n'omuwasa? Bamuwasa Masaka eyo. Takyasobola kudda. Ne bamutwala jati ne bamutwala bwe era ne mu biyongobero. I'm so sorry. Kati obeera weka? Mu nnyumba mbeera mu nzekka mbeera mu kutya. Ebintu byogera jati ebintu binkozesa. Bikozesa? Ate gwa omusajja? Ebintu binkozesa. Bikutuulako? Binkozesa jati nga wonaabira n'omukazi nkazini kati nga gwe wonaabira n'omusajja nga mulinga bali mu kikolwa jati. Kakati gwe okozesa ebintu ebyo babye bikozesa bitya? Bikutuulako laba omuntu akutuddeko? Ne mubeera nga bali mu kikolwa. I'm so sorry. Era byogera n'okugenda ne bigamba gwe kati bakutuwa teri mukazi gwenza kuddamu kufuna jati. Ajati ndi mukutya ndi mukweraliikirira njogola ajati nali musajja munene nganda bika bulungi ajati ne kati nakogga ndagako bifaananyi byebyo kyabirina ngoli munene byabulira mwere essimu ajati byabulira mwere essimu inali nina ajati era ndi mukubona abona bannange munyambe taddi asiwakiri wandi tutte ssente nino utasindikira na bijini kwagala kunzita ajati bannange nimukutya nimukubona abona Sheri Matovu mujje mu bino yava sente ezo wazitegeera ko kyemmanyi kwa yali akyabeera naye byebiseera yali akyabeera naye bannaye kati Sheri Matovu agenda kulaba eno video agambe taddi asitasasulanga musajja kubanga kati ye Sheri Matovu yafuna obufumbo obupya kati ali mu diapia takyali eyo naye kyemmanyi nti kati oyo mwami wa Shaina Beauty Shaina Beauty ndoza kyetaaga nkubira ku Shaina Beauty mumubuuze kati kitegeeza ajati we tuyitamu oyo mukyala we asobola okubaako kyakola ajati n'omukubirako anti essimu ya Tadias ogambye yagijjako Tadias essimu yagijjako yafuna essimu empya kati era yafuna essimu empya naye nze mukyala we mulaba ku TikTok mba nsobola omumubuuzaako ne mugamba atugambireko ku Tadias akusasule ajati n'ekyokunsasula kyandibadde sinaawo ninansindikira ebijini binkozesa. I'm so sorry. Ebijini binkozesa baganda bange binkozesa bannaye mu nnyambe. Ebintu biri serious. Ate sanko omusajja bijini gwe bikozesa. Yate ebijini binkozesa jati. Era newe tugenda wensula. Neiba awo ojulizi. Bogera mbutumuwulire ekiro ebijini nga bigamba ki nga binkozesa nga abakyala nga nabyo biwoomerwa bikaba nga abakyala nga bikaba bitya nga biramu. I'm so sorry. Anange ensonyiwa mama ensonyiwa naye kwegamba banaye abantu abawola abantu ssente nga temwagala zibaddiza riri abeewola ssente nga temwagala ziza mutuyisa bubi
tomanyi kyekitegeeza muntu kera ku makya n'akuwa ssente ayinza okuba yerekereza fiizi za mwana ayinza okuba yerekereza bizinesi nga yerekereza ebintu bingi bambi asobole okukuwaamu naye munnaye n'ogaana okuzizza kati ovula abantu abamu baliyo bavungeeta lw'amabanja sawa Allah buli omu Mungu amusobozesa okugira okusasula ebbanja n'okwewola ky'onaasobola jati ndi milioni 15 nyingi omala ozikwata mu ngalo bwoti n'oteebereza okuzikwata oziddize yazikuwadde ng'olinga ng'olaba ng'oba asudde ssente mu nnyanja ng'olaba nga gwe bosi olanga ezizo ng'olaba tosaazizaayo nange ng'olabye n'olumbe ndabe nalwa jati ndi mu kubonaabona bannayibba bakuwulira ebintu nga bikukozesa ate jati kyakoma ne ku ekyo ebijinne ebyo buli we ngamba nti ngende oba njira nnoonyaako omulimu oba nkole ebijinne ebyo nkeera nze siina maanyi ninga gwe bakubye nga nze nandi awo ne mu nju buziba oluusi nga sifulumye nga ndi omwo mu nnyumba nga sirina maanyi gafuluma era n'emmere waliwo awo omukadde neiba wange Sekazuba oyo gwe mpulira mbu asomera ebijinnya bino bigenda era jati nsaba muŋŋambireko bannange baba asobola bannange antaase ndi mu bulamu bubi ndi mu bulamu bwakubonaabona waliwo ne Sekanga omulala gwendaba wanene abakyala gwe boogerako ku neno ku gundi ku channel naye kaakati simanyi baŋŋambire kajati ndi bubi nnyo nsibanja kubanga era ne bwogende waseka ajja kugamba agulobani gula kino gula kiri nazo siina jati olaba ajati n'okutuuka wano ntambuza bigere n'okutuuka wano ntambuza bigere I'm so sorry ate ng'onnize for over 1 hour enjala tekulumye enjala ennuma era kyolina okumanya nvuddeyo erinde ejje kubalamu endejje kyokka endabika gy'olabika omwana omuwala nga yakuguddemu ayinza okugamba ntutte first class sibyangu jati tebifaanana abifuna kankubuulira okimanyi osanga omusajja omunene ng'atudde mu taxi yali badde yeefuka abaganda bagamba muyende okunyirira kungulu kikugaana kuvunda munda oba ng'oli musajja munene ng'otudde mukati ng'otuula mukati mwolokosesa tolina location kyokka wannaye naawe tuli serious tonsigyako ng'oli musajja mukulu naye ng'otuula mukati tolina location bannange kibi nnyo back to business. I'm so sorry Sekimpi ng'ovuddeko ku by'okulowooza ku linnya lyo naye n'ebizibu by'oyitamu bingi ebizibu bingi ajati ni mu kubonaabona okw'amaanyi olaba ajati olaba ovuddeyo bannaye mu kamera ojja otubuulire nti n'amagini gakozesa ekyo ekintu abantu nga bakisirikira tebanyega buli omu afaana kizibu kye inbox yange ejjudde bweti buli muntu ajje no mu kabox alija kweka identity yange ninamu obuzibu bwe buti ne bwe buti abantu balina ekyo ekizibu naye ani oba asindika ebintu ebyo leero ntegeddeko oyo kubuuza ku tadiyaso yabijja era olaba ajati olaba olumu n'obanga olaba bulabi ngoba obadde otuddeko wabweru kabalaza nolaba omuwala nga ayitawo oba n'ogezaako omutunulako ennyo nga bijja nga bikuba essaawa eyo nga bijjirawo awo nga bikuba nga ngweri waliwo olumu wengweri nenjiwa endusu nembanga zolo nobanga yafuna ensimbu enkulu nembanga yafuna ensimbu enkulu ajati bannange olina ebizibu bingi naye mu byonna kyensinga okusabira Tadiyaso asooka kuwa essente z'owejjanjabe asooka mpesa obulamu obuto yandibadde wakiri ampa ssente naye yakola ebintu bibiri ssente zange yazitwala ate nasindikira nasindikira n'amagini mukyalawo n'anoba mukyala wange n'anoba ezo omuntu okuzza emabega kati ndi mu kubonaabona ajati ekintu kyewakola mu bulungi kinakola mu bulungi ndi mu kudaaga n'olumu nsiiba njala abanewookaaba siwola abantu bonna bakimanyi ensi yonna okuva mu famire yange siwola yadde 10 zenkokyayo zensobodde naye ebyo ebintu by'okutabuka n'abantu kati ye Devicom akimanyi nti omusajja gwe yakuleetera takusasula akyogerako okyokuva ku olwo kati Devicom
nga omanyi nti omuntu sente tezaali zize tafaayo nnyo nga wookimanyi. Naye yagezaako okumugambako kuba ye yamuleeta yali aleeta waakyo ba baazirya babiri. Abula ekyo sisinza kulimba gye tekuba nange essaaliyo. Naye wengezaako omugamba nti sente manjizaako ngamba genda ku poliisi. Katumba teweebuzaabuza omusajja musasule ssente. Bw'oba tolina ssente mukubire essimu yogerako naye tojjaako masimu. This is the new norm. Ogenda kuswalaswala ensi yonna lwa ssente. Muweeyo z'omuwadde. Bannaye omuntu bw'omusasulako naye kaba katini alina w'abeera agumira. Nimbye? Tolimbya gyati. Omuntu aba aguma n'omuwaayo. Nange nenneeterezaamuko. Bannaye social media ye poliisi y'abanafuka nkubuulira abantu badduka ku mutimbagano baloopa kubanga naye babaloopa mu mateeka tewali kye babakola. Kakati ntudde n'omwami wano olunaku olwaleero bamuyita Kevin Sekimpi azze okubanja. Maama w'abaana oddamu n'omuwulizaako. Maama w'abaana essaawa zino niwe mukubira essimu ngamba gwe oyavuwala sikyalina kyenkwagaza genda oyagala ennyoko oyagala nnyina. Bannange abawala babaagalako ssente tebabaagalako mukwano. Ate ajati ng'ovudde n'okwekyalira ne kyeyaŋŋamba ekyantiisa oba yakiŋŋamba kuba nti ssente zimaze okunzigwako. Yaŋŋamba n'okuŋŋamba n'omwana nno si wuwo. N'omwana si wuwo oyo. Kuba jati yaŋŋamba nti bakwavuwala buno kyekyaŋŋambisa bwekityo. Gula ebizibu bingi ajati byenina ne mu kubonaabona ajati. I'm so sorry bannange. Nali musajja munene ddala wenfaanana walayi nakogga nzenna. Tuba abantu b'Owino bamumanyi obulamu bwe nali ndimu. Abantu b'Owino mujje mutubuulire omwami ono tumanye omwami yali atya ebintu byakola bitya. Kyo bino yawusaawo. Kibi nnyo. Kale abalungi abatulaba ye emboozi ya Kevin olunaku olwaleero ngenda basiibula. Nkusibula olinayo ekirala kyoyagala oyisaawo? Nina kye njagala okuyisaawo ajati katini. Bannayuganda bannange nga ndi wano nsinzidde wano ku mukutu gwa Ajati. Munyambe bannange asobola okummanyizaako ku Thaddeus amanyi w'abeera w'asula amuŋŋambireko n'asobola okukwata ekyo kyonna ky'alina anyamba Ajati ndi mu bulamu bubi. Otaaga kapiteni tandikwa empya. Ne landiroodi obulamu. Ne landiroodi kati ali myezi 10. Kaakati okutandika obupya weetaaga ssente mmeka? Okutandika obupya nga bw'obanja Thaddeus wabaayo omuzira kisayinza okuyamba. Ati kyonna kyonna oli kyabakutte oba neziba miliyoni 10. Nsobola okutandika. Ngamba ekitandikirwako. Ekitali ekitamenya. Ajati ne banfunira miliyoni nga 5. Nsobola okuddamu neezimba mpola mpola. Ntandika obulamu. Nnejjanjaba nako. Naye ebintu binsuza bubi Ajati. Bannange, bannayuganda bannange. Nga nsinzidde wano ku mukutu gwa Ajati nga nkowoola buli muntu yenna ayinza okunjanjaba, abasawo bamasheeke buli omu asobola okunnyamba. Nsaba buyambi njanjabwe ebijindi bannaye mbikooye. Abamanyi abali bawuliddeko ku bintu ku nsonga y'ebijindi mumanyi kiki kitegeeza ebijindi bikukozesa. I'm so sorry. Bindi binkozesa ekiro munyambe bambi nsobola okuva mu buno obulamu bwendimu nembonaabona nnyo nimu kubonaabona. Osoma ddiini ki? Wagendako mu kyaki? Nagendako mu kyaki. Ewa pasitani? Ajati nze ndi mu katuliki. Ate abakatuliki be basinga okugoba emizimu. Nagezaako Ajati byonna byonna ne bigaana. Tebannagigoba? Byagaana Ajati. Tolekeraawo. Sigala mu kusiiba n'okugezaako. Nengezaako Ajati era Ajati niwe nasazeewo neŋŋamba kanjje weekubira enduulu wano ku mukutu ate ndaba baŋŋambye banagiridde nti okola ki oyamba abantu bangi. Ne mbateeka ku mukutu. Kubajjukira nze n'essimu siina eya TikTok nti obambiraba oba bya YouTube. Ne baŋŋambye bugambye era bampadde n'ennamba yo ne baŋŋamba gende bwa Ajati ajja kukuyamba ayambye abantu bangi. Ajja kuyamba akuteekeko ku mukutu. Muteeko ku mukutu weekubira omulanga. Kale byebyo by'olunaku olwaleero ba celebrities era nnyongera okubawoninga nti this is the new normal.
kyonna kyokola omwana ow'obuwala bamaseka abali eyo abali mu box bw'abaana ab'obuwala message zammwe tuzirina ba celebrities abali eyo abakola data message zammwe tuzirina just tusirise busirisi kabakadde aso byebyo musasula amabanja bannange bw'omanya nti kamera yakutunulamu Allah yakublessinga olabibwa abantu abasukka mu 10 n'okusoba olina erinnya ery'okuprotectinga gezaako nga bw'osobola gezaako muganda wange nga ngenda okusubira nkujjukiza aba Wamato Estates Management bebateekamu omusekula nti shetambi endala bulungi bakubireko ku namba yabwe y'essimu gy'olaba wammanga gwe landiroodi oteeke ennyumba zo mu Wamato babeere nga bazikusololeza bakuwe ssente zo nga ziri wamu yenze Hadija Kigozi assalamu alaikum